okutwala olembaddala bannangerere ate lwaki wayimba ne gundi lwaki wagenda gundi lwaki wagenda ku kivulu kya gundi nsobola kikunnyonnyola paka ekira novamu ng'onyiiza sirina gwe neetondera sirina gwe neenyeza sirina gwe nvuma mwebale nnyo obugalo obumukirina eddoboozi eryantuma lyokka. Baby girl, have a seat. Chadachi meeting y'abalokole aba gospel music munna gwe maze ne batuula naye meeting etabuse anti Pastor Wilson Bugembe bwatyo ajjeyo enjala n'abanyonyola ensonga lwaki ayimba ku stage yemu n'abayimbi b'ensi era nga bulijjo abalokole beemulugunya lwaki aleeta abayimbi basakira mu kanisa ye lwaki ekibadde mu meeting kyo kibadde kikanaye. Mbagamba nti welcome back to my YouTube channel. I am Baby Nels and here we are all about marriage, faith and motherhood. Ekitambudde mu makanisa ekitambudde mu bufumbo ne motherhood oba abaana mukwano wano ku YouTube channel yange tuba tukijjayo ne tubamunenga nga tukyogerako oba nga tukigayagaayamu kati leero ensonga ya mu kanisa ensonga ya leero ya mbayimbi ba gospel munaye batudde wali eri ku UCC okubeera nga boogera ku nsonga z'abayimbi ba gospel neera nga bwe mukimanyi mu gospel industry controversies eno y'okubeera nga Musumba Bugembe aleeta abayimbi b'ensi mu kanisa ye oba nga bayimba ku kitutu kyekimu n'abayimbi b'ensi kyo kibadde nnyingi era kyo mubadde mulina okubeera nga mukisuubira naye Pastor Bugembe bw'ati bwayanukudde kansooke mbawe clip eno Pastor Bugembe nga nnyonnyola lwaki ayimba ku kituuti naye mugitegeere naye nga temunagenda maaso mbadde mbasaba mubeere nga mulakinga video eno bambi ebeere nga esobole okutambula subscribe if you have not yet era ne notification bell awo akadebera ng'okassaako nti buli kaseera wenteekayo video obeere mukwano nga gwe asooka okugifuna. For us we are all about marriage, faith and motherhood. Katulabe video eno tubeere nayo nga tukitegeera ekigenda maaso mu gospel music industry eluuyi eyo. Mwana byekuma kakapapula stage yaffe tuyita balina abajja ku stage eri yaffe yawashibwa ojeeraliikirira bannange abooluganda gyemuli era kino ndaba kiddemu byonna kakolese nakivuka abibeti n'abaganda baginaze kubanga ndoza bwetwenkanamu wano ku myaka kitonza kati beti oli mutonze mukulu Pastor Wilson kakolese mukyala mukulu Katonda teyakoma kubiikira Mariya okufunisa olubuto. Katonda teyakoma ku Nuuwa okumutuma okuzimba eryato. Omwoyo Omutukuvu akyafunisa abantu embuto. Naye teriyo olubuto lwe baali bafunidde mu lujjudde. Embuto zifunibwa mu kyama. Bwe zimala okuzaalibwa ne tulyoka tuzisitula. Sirabangako agenda muleeba nga bwe yeepostinga nnyingira kati nsindika ku recordinga teeka ku TikTok nsindika omwana. It is a private affair. Ffenna abatudde wano bwengattamu Pastor Serwadda nengattamu Pastor Serumana nengattamu Pastor Kayanja nengattamu Pastor Kiganda nengattamu Pastor Senyonga nengattamu Pastor Gary Skinner nengattamu I can tell you none of those started what they do here after inquiring from people. Ebibala byetufunye mu church ezo ebibala byetufunye beti n'abaganda weramawulire yani n'amaganda yani ekitozi yani ebiseronga yani mwaliwa nga Katonda amuyita ffe tumala bibala. Katonda akyayogera n'abantu ebintu ebitategeerekeka nga tebijja kukola sense mu matuuko. Ky'otategedde tokivuma kisabire.
ennyonta Katonda yagigaba. Kyowulira kyoyagala okukola ku mutima gwo ono abadde sleepless tayinza kuwummula paka ng'azadde olukuŋŋaana lw'abayimbi n'akuba amasimu ono wa kingdom yandibadde tamuyita nemugee lwaki ojja wano ffe tuli ba inamaani kitegeeza muwadde olubuto nga ne bwoba okola ku inamaani obuuza n'abakingdom bajja. You don't understand it because it is a private affair. She's pregnant. Nsaba eno yebeerebera last question yange because I want to challenge you my brothers and sisters. Ojja kwegomba ebibala nga tomanyi mirangira, ojja kuvuma ebibala nga tomanyi mirangira. Ffe be muvuma twasiiba, twasaba, twakogga, twasula enjala, twatambuza ebigere. Bino bye mulaba byakungulu nnyo. Nenda okuyimirira ku siteegi gwe gy'oyombesanga amafuta n'ekisajja ennyambadde biva mu myaka mingi n'okusaba okungi. Kyova olaba nze ne bwonkuba emiggo oyinza okunvumira ku TikTok okuba ku Facebook nesikuddamu kubanga sigo yambita tomanyi we nayita. Nzijukira ne twatambuza ebigere wiikiri from Makerere paka Seguku nga tutuuka ebigere bizimbye okusaba ne kutulema ne twebaka bwebasi ne tutambula. Nzijukira nasanga twatuuka ku UCC twatuuka e Makerere e Seguku ku Prayer Mountain nga tutambuza bigere enjala etuluma tuyina mu nsigo za bikajjo 2 ezo sibuluka. Ngenda okulaba wali nga Pastor Stephen Senfuma atadde wali akakeeka n'ettaala ku Prayer Mountain nga yakamalayo weeks 3 talya tanywa. Kyova olaba ne bwe yafa kye yatandika tekyafa. Kati abayimbi b'ennaku zino si mwenna mutunuulira ebyambalo bya Eseza ng'agenda okuwangira olubiri okuwangula omutima gwa kabaka ne mutamanya nti yamala ennaku 3 nga tannayambala. Kakati gweotunuulira engoye haleluya n'ogamba Esther ng'anyumye asinza abawala ku ngoye za Esther kwali ennaku 3 ez'okusiiba. Tolaba bannabaganda balina ennyimba ezitafa. Osobola okuyimba oluyimba ne lukuba emyezi 6 ne lufa. N'amaganda najja n'agamba nali ntambula mu kkubo bajjawo ennyimba ezitafa. Mukyali nange kyolaba ezaffe zifa mu myezi 2-3 ne zifa. N'amaganda najja n'akuyitako nakibuka n'akuyitako mugamba wange mu kusaba n'okusiiba gye tujja ne tukola. Bwe balinye obugalo obumukiina we are not. That's why a comment of an enemy that has risen yesterday cannot uproot some things. That's why osobola okubeera ku leediyo n'okolako program okumala emyaka 3 program eneggwawo naawe noggwawo n'onsigalawo kubanga saazaalibwa jjo, saazaalibwa kungulu. Kusiiba, kusaba, kunoonya Katonda, kukogga. Nagenda kulumu okulaba jjajja mu kyalo. Jjajja n'agamba mwana wange Yesu ng'agenda kutta okoze olinganga situlo. Actually bwe nasaba ondowooza mukyalo nyina akayimba ngenda kata wiiki ejja mukawulirize kagamba tawa kuba. Kakati kwolowooza nti nga sinagenda mu studio nga sinaleeta twayimba ennyimba ne bazisuula, twagenda ku stage ne batugoba. Nze nali nakyaba n'omwoyo omutukuvu twaganda mujuzi okwogera nga bakugamba leero ogenda kuyimba ku Sande n'okola programu n'otuuka ku ssaawa 2 omwoyo omutukuvu n'akyusaamu pasita n'akugamba omwoyo yagaanye. Omwoyo agambe tukole tuti nga tutuuka ku makya ssaawa 2 saavisi neggwa ssaawa 10 nga toyimbye nga tetulina ntondo. Ne bakuwololana n'ojja ne batakuwa. Twagendanga okukola programu ku TV WBS n'otuuka ku ssaawa 2
baserebu bonna ne bakuyitako programu neggwa ne bakugamba ojja kudda olulala si mwezi gumu seebi twayimba ennyimba ne bazisuula mu kasasiro ne bw'olina omubuuzi oli babirulibwa n'agamba naluka museeyo mukeberemu pulezidenti omu yagamba keberawo mu kadasitibulini najjayo sidi yange ze baasula mu kasasiro katonda ye yazijjayo mu maanyi g'okusaba n'okusiiba kale tobanange ejja kwogera nammwe kuvuga mbaagala nnyo nyinza okusula wano mu nsonyi wempisa embi okujja nga mpapa abaganda bange bawe ekitiibwa mwenna naye nyina abagole nyina abagole bafumbiddwa wange mu nju bagole ne ku kyaki emigogo 5 owakakatagina okugendayo yonna nga mpuubanga pasita naye tetwatandika na mbaga twatandika na lumbe twatandika na kuziika bwemba wabalekera ekigambo kimu nsobola okutwala olembanyonyola banangerere ate lwaki wayimba ne gundi lwaki wagenda gundi lwaki wagenda ku kivulu kya gundi nsobola okikunyonyola paka ekyera novawo ng'onyiiza naye nze ngamba nyina byenkola nga saabijja mu mukono gwa mwana wa muntu era ekyo olwokuba nakibikkulirwa sirina gwe neetondera sirina gwe neenenyeza sirina gwe nvuma eddoboozi eryantuma lyokka era ekisa kyakyo bwe kiriggwawo era siriddayo naye ng'akyaŋŋamba go gwe tegunavumira omwaka actually nyina n'ekyama kati basomesa abayimbi munange nze nyina ekyama ndwawo nnyo okuwulira ne mwogera era juzi natula n'omuntu ku serena ne bagamba buli buli jakuvuma ku Facebook konze ate bwe tunyumya ffenna njagala mpulire ye agamba ki eyampita agamba ki oyo kasitaŋŋamba go ayiwiru go kale mbasaba mwenna mutusabire kubanga okuyimuka n'oyimirira ewantu nga tewaliwo Yesu yenna nga tewaliwo wadde otufuta twonna nga literally banange mutusabire omanye okuyimirira ku kintu mwe muli bayimbi nga ne environment nungi amini onamala kuyimba kayimba ali wano ali wano ali wano oli nateekako yazuukira mu mwoyo ne bagamba katwandiza oluganda saala naye naleeta akake eri ekiva ku siteegi nekyolekako tekirina friendly at all literally weyimirirwa tufuta tuwo era nze buli lwe bagenda mu nkambi ezo ziyita nkambi nkubira abasabe nyina abato bayita gatekeepers they are all over the world they know okuva lwensingudde paka lwenyimirire ku stage paka lwenvuddeko they are in prayer they are on an altar nsobola okuva ku kituuti ekyo nga teri kinyambadde kuba ate ku Sande ngenda ku kituuti kuwanika mikono I am covered in prayer I am in prayer I walk in prayer I breathe in prayer however my style and my dress code does not show you that I'm a man of prayer. Why? Because I want to win souls. Kakati kujja kulowooza tetuyimirira wali nga tuli bakalu tetuli bakalu tusabirwa tulina n'abantu Katonda be yazuukusa obutasirika oba mbazzeemu kakati gwatantegedde nsabira mpangula emyoyo mingi nnyo ngiretere Yesu kati nekiro kankyogere ensonga Katonda nga yakedde n'akiggalawo ekyo bakubirayo obucupa sikyo Katonda nga yakedde n'agamba ekyo kiggadde tosobola kwogera wadde ekigambo n'eki okujjako nga yakubedde nva waggulu nga mbasaba munoonye Katonda nammwe ajja batuweeremu ate mutusabire nnyo webalire